الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن سهل إذا شئت برحمتك يا أرحم الراحمين. Amatendo gonaga Allah subhanahu wa ta'ala zako kusali ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallama oyo Allah waisizamo kubeeranga atuyigiza ekitabu kya Quran n'atulagira tubeerenga tukiyiga okukisoma n'okukikolerako n'okukola ebyo byonna byekiba kitulagidde. Musomo gwaffe gwe tuliko tuli mu kweyigiriza ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam jagamba majtama'a qaumun fi baytin min buyuti llahi yatiluna kitaba Allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indahu. Abantu bayinza kungana muzimu ku nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala ekibakungwanyiza okusoma Qur'ani okweyigiza ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebirungi biyitirivu bye bafuna mu byo malaika zibeeranga zibeeyetooloola paka waggulu ne bafuna okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala esinga okuba ekikulu nti Allah aboogerako waggulu eyo. Omuddu wange ayitibwa Sheikh Fulan, Sheikh Sudais, Sheikh Ani ali muzikiti yeyigiza ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu weyigiriza ya sawuna tuyigatte okusoma Qur'ani okuva ku nnyukuta esooka. Tugenda kutandika ku nnyukuta esooka tugatte paka tunayiga okusoma Qur'ani, then tumaliza tusomayo ku ssuula zino ennyimpi ezituyambako okubeera nga tusaala esswala. Tusoma ekitabo kyaffe kino ekiyitibwa Manhaju Ta'sis ye sawuna yaffe gye tugoberera nga twasoma okuva emabega kifwe tuba tusoma olina okutegeera ennyukuta ojaatula otya evaawa ojaatula otya ennyukuta eyo eyina n'ebigigenderako kujaatula obulungi kye bayita sifaatil huruf ebitendo by'ennyukuta. Katwatandika ennyukuta kuva ku alifu paka ku ya twaziraba ngezaatulamu tugamba tugera ku nnyukuta tuziseeko empeerezi fataha. Tuga fataha kitegeeza ki mufunze? Twaga fataha oba osoma ekiyitibwa fataha kitegeeza okubikkula bulungi omwago oba osoma ennyukuta eriko fataha. Mathalan alifu fataha, alifu ng'eriko fataha olina okugamba otobikkule bulungi omwago ojaga eryo eddoboozi eriyo mu maloboozi ga Qur'ani. Olina okumakinga sure nti omwago ogubikkulako bulungi kye bayita fataha. Then empeereza ey'okuba eyitibwa kasra. Kasra kye ki? Ebintu bino lwaki tubyogera nti bw'oba osomesa munno oba omwana omuto mubuulire empeerezi kyetegeeza kijja muyamba waba asoma ebigambo bya Qur'ani. Kasra kitegeeza yani tahta, asfal, wansi. Nti bw'oba oyaga kupafectinga empeereza eyitibwa kasra olina okukola ebintu bibiri. Kasra sa omwago ogwa wansi, then ekisinga okuba ekikulu ositule wakati w'olulimi lwo kibayita aslul haraka. Ensibuko ya kasra ye ya. Kitegeeza bw'oba osoma ennyukuta eriko kasra ng'omaze ojaatula olulimi luteeke mu foomu ng'olinga osoma ennyukuta eyitibwa ya. Kati kasra mathala tugamba nga ba kasra bi saamu omwago then ositula wakati w'olulimi lwo osome kasra entuufu bi. W'otakikola ekyo ojja kusoma oli amaloboozi be, oli asoma basmala kasa bismillah be, owangaza eddoboozi be yesi kasra ey'Oluwalabu ebeera ddoboozi ddala teriiyo mu Luwalabu. Enakuba bi bismi mi ye mimu eriko kasra entuufu si bismillah uli amatoka bismillah me esi kasra. Kasra kitegeeza anapafectinga kasra kola bintu bibiri: saamu omwago wansi katono ositule wakati w'olulimi. In fact kasra ne fataha oli ayinza okubuuza byawukanirawa. Toba osoma fataha yes emwaju gyonna ogyawula yes. Kati ekyawula kasra ku fataha wakati waki olulimi nti onasoma fataha era emiwajja awukana ba
yes ne kasira di nekijawulako nti olulimi lukoze ki olusitudde ate kitali kufataha olulimi sigala luli nga mu kifo kyalwo olubeera then dhamma kitegeeza ki osomesa wa mutabani omwana wo muyizi mubuli dhamma maana dhamma kitegeeza ki dhamma mu Luwalabu kiva mu envuma gatta bulungi emiwajo ogisongozeemu katono kyebayita dhamma emimwa gitwale mu maaso mathalan ba dhamma bu wotasongole wotakola ekyo ojja kusoma empeereza etali ntuufu b ina okuba bu kale ge makulu g'empeereza ezo mu bufunze twabisoma okuva emabega eri abafollowing obutambi waffe kati otwavaawo tugamba ennyukuta z'Oluwalabu zaawulamu emiteeko esatu tulina ennyukuta ennene ne tuba n'ennyukuta entono ne tuba n'ennyukuta eziri wakati ebiseera ebimu ziba nnene okusinziira empeerezi eziri ku nnyukuta ezo kati twagenda tuziraba ennyukuta ezo tuli ku fataha ennyukuta twawula wakati w'ennyukuta baleeta ennyukuta entono n'ennyukuta ennene ekyo kikulu nnyo okwawula wakati w'ennyukuta era etopika enkulu nnyo omuntu anaasoma obulungi Qur'an manyi buli kusoma ku Qur'an empeera zaffe zaawukana Sheikh yagamba nti nga woosoma Qur'an ng'ekiri okukolera Qur'an byekulagira n'okweyigiriza ogisoma era obeera osinza Allah subhanahu wa ta'ala kati mu kugisoma empeera gwagisoma obulungi gwasoma nga togyekakasa tojja kufuna mpeera zezimu n'oli ali perfect mu kusoma ki Qur'an kati tukulaba ennyukuta bbiri ennyukuta entono n'ennyukuta ennene olina okuzaawula nga ziriko ki fataha tuba tusoma ya sawuna yaffe eno tusoma mu nsoma eyo okuwejjesa nti tugenda kufuna alifu ng'eriko fataha alifu ennyukuta ntono then tuleete kha nga nayo eriko ki fataha ozisoma otya n'ozaawula mathalan nga ziriko fataha tusoma mathalan alifu eriko fataha tugamba a then ennyukuta eddako ye kha ennyukuta nnene eriko fataha ebeera kha tugamba a kha akha tobeera nogamba oha nobeera ng'ozigezeza zonna la olina okusoma alifu nga ntono kha nga nnene akha asa tuga osa annyukuta ntono gisome nga ntono beriko fataha nga twagamba ebikula bulungi omumwa tuga o so giwuli ennyukuta nnene then zigatta ennyukuta ezo asa tuga osa ennyukuta eddako ye alif era n'ennyukuta eyitibwa ghain agho amaloboozi ogala agawukana agho si ogho then ta ennyukuta eyitibwa ta esumbwa nnyo abantu ta ennyukuta eri mu nnyukuta ennene ate tuba tugisoma abantu abasinga basongola omumwa mathalan oba basoma istiadha audhu billahi minash shaitan nosongoza omumwa ta teva ku mumwa ta eva ku lulimi wano wetandikira tip ne ku mannyo ne ku gamu ennyama eno ekwata amannyo terina kikwate na mumwa ekirala ta oba ogisoma make sure nti olulimi olunyiga nnyo ku nnyama eyo ekwata amannyo tewayitawo ddoboozi oba breathe noga ta eryaga audhu billahi minash shaitan ta esi ta entuufu ebeera ta audhu billahi minash shaitan ta si ta kusongoza mumwa ate si ta kati tuba tusoma alifu ng'eriko ta tugamba ata then ennyukuta eddako ye alifu ne qaf naye tukoleramu nnyo ensobi oli asoma qaf asongola omumwa qo tyafa khama olwokuba qaf ennyukuta nnene siwe kiri bakadde bane qaafu even olulimi lutandikira tekikwetagisa kusongoza mumwa noga qo qala si qola aqa ra naye tukolemu ensobi esongoza omumwa nti rwa
sirra ra ara. Teze ennyukuta zejagadde tubeere nga tutunulako olwaleero nti mu Luwalabu ennyukuta ezo tulina ennyukuta ennene n'entono naye ziba zeegasse make sure nti ozaawula ennyukuta entono gyawule n'ennene nti a ntono kha nnyukuta nnene ogambe akha. Yasawuna yaffe tujja kubeera nga tukoma awo page 13 yasawuna eyo sheekh waffe ndoza ate giteekako ku gundi okwo batera otugoberera. Tujja kukoma awo olwaliyo ne yasawuna yaffe tugende ku ssuula zaffe zitusobola okusoma bwe tumala tweyigirizayo essuula ennyimpi mathalan suratu al-Fatiha. Nakadde suratu al-Fatiha ssuula nkulu nnyo naddala. Eriyo hadithi etugamba nti bw'oba tusome bulungi suratu al-Fatiha ne swalayo eyinza okubaamu ebituli. La salata liman lam yaqra bifatihati al-kitab. Amayi batugamba nti naawe agisoma obubi oyinza okumalirira ng'esswalayo olw'okuba bw'oteetegereza bintu bino. Mathalan aya esembayo ku suratu al-Fatiha abantu basoma ghayril maghdubi alayhim wala dha laba dha gisomye dha kyusiza amakulu wala Allah ga wala dhalin dhala kitegeeza okubula naye gonaga wala dha kyusiza amakulu dha kitegeeza okusigala. Allah ga ne babula goga ne basigala. Araitu ogenda kukyusa amakulu obeere ng'esswalayo Allah ayinza okiteekamu nga erimu ebituli. Kati tuteeke nnyo amaanyi kubeera nga tweyigiriza ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala tusome nga wakyagala oba oliawo inshallah tunaatuuka mu maaso ge nga tusiimye. Tubadde tusomanga suratu al-Fatiha twagisoma ne tugenda giddamu abantu babeere nga bafunamu. Suratu al-Fatiha ssuula eyo erina aya okusinziira ku amanyi baffe wano erina aya 7 okusinziira ku kiraa gye tusomeramu kiraa yitibwa kiraatu Asim Hafsa an Asim agamba nti suratu al-Fatiha erina aya meka? Aya 7. Era aya esooka ku suratu al-Fatiha okusinziira ku nsoma ya Hafs ye basmala bismi eba aya, then aya esembayo yeeno sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddallin ebera aya. Ogenda kuba qurra abalala eyo aya bagitemamu emirundi ebiri baga sirata alladhina an'amta alayhim ebera aya, then ghayril maghdubi alayhim wala ddallin nayo aya. Naye bw'osoma mu kiraa gye tusomamu wano waffe Uganda majority make sure nti eyo aya namba bw'oba tusagisoma gimalayo soma sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim emirirawo mulemu, then dayo ghayril maghdubi alayhim wala ddallin omale aya. Sigambye nti abadde asoma nga osoma sirata noyimirirawo nti ebeera nsobira si nsobi yatugamba nti eswalayo nfu nedda. Ogambye okusinziira ku nsoma gye tusomamu wano bwetuba tusoma mu mateeka agafuga ku Qur'ani olina okusoma nga sheekhe we yakusomesa era ne sheekhe yasoma kiraayo nga weyasoma. Buli woosoma n'oyawukana kyeyasomesa basheekhe batugamba oba si kirungi kwawukana ku sheekhe ku nsoma yani ya sheekhe. Kati kuva n'awaleegwa abadde wano oba odde tokimanyi nti mu Hafs aya eyo ebeera aya namba. Bw'oba tusobodde gimalayo yimirira bw'oyimiridde ddamu oyunge aya ogimaleyo. Tugaba suratu al-Fatiha ina aya 7 nga aya esooka ye basmala. Ensobi mpitirivu nnyo zikolerwa mu suratu al-Fatiha mpitirivu nga tugenda okuziraba wano inshallah nti tutandike okubeera nga tweyigiriza essula eyo. Tuba tutandike ne isti'adha fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billah. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti oba ogenda kusoma Qur'ani kiba kirungi beera nga otandika ne isti'adha a'udhu billahi minash shaitani rrajim Allah abenga akukingiriza shaitani eyo. Kati isti'adha nayo tulina gisoma bitajwidi, tulina gisoma nga tutuukiriza amateeka ga tajwidi nga tugala ennyukuta esooka hamza eyo. Hamza oba gisoma eva wano ku ddooko wansi ate eriko fataha bikula bulungi omwago ugambe a abantu abasinga bagamba o basoma o teriyo mu Luwalabu tulina a, then ennyukuta eddako ya aini. Aini eva wakati w'eddooko oli wano ate eriko dhamma twagala dhamma kukola ki okusongoza a'udhu
a'udhu billahi dhali eva ku lulimi fulumi yayo katono olulimi lwo maaso ku mannyo dhu ayini eriko dhamma ne dhali eriko ki dhamma a'udhu billahi bashekh batugamba osoma dhali eriko dhamma zaako katono omwago sikaimu katono emabega osinzire bulungi osome dhali totakikola edhaali tevaayo bulungi ga a'udhu billahi uli a'udhu vu dhaali batewulikya bulungi a'udhu billahi minash shaitani ta twagambye ta yaffe ensobe ezikolebwa mu ta ziri bbiri kokusongoza omwango osoma ta aga minash shaito ta teva ku mimwa ta eva ku lulimi ne ku nnyama ekwata ki amannya agasooka ta ekirala toyisaawo ddoboozi galirawo ddala ta toga ta iri a'udhu billahi minash shaitani laisa shaitani ash-shaytan a'udhu billahi minash shaitani ni nuni eyo eriko kasra tetwerabya kasra yaffe so omwago situla wakati waki olulimi abasinga minash shaitani rrajim ulya shaitani ne eddoboozi teririyo mu luwalabu tetulina ne ebera nun kasra ni ash-shaytani si ash-shaytani a'udhu billahi minash shaytanir ra si nirra tena chikwate na kusongoza mwa kasra jiveeko osome ra eriko shadda minash shaytanir rajim a'udhu billahi minash shaytanir rajim mimu enyukuta esembayo otugenda mu sifaati bitende bya enyukuta ezo ine ekitende kiyitibwa gunna kitegeeza eddoboozi eriva mu nnyindo bw'oba ogimiddeko wuunamu katono arrajim towangaza nnyo arrajim ate tokutwa arrajim la beera wakati bagita eri harufu bayini kitegeeza towangaza nnyo eddoboozi ate tolikutula a'udhu billahi minash shaytanir rajim gene ku basmala enyukuta esooka ye ba tugambye eriko kasra akola bintu bibiri so omwago situla wakati waki wolulimiro bi ate wasigaga besmi tukiyita imaala ogenda mu diipu mu kiraati mu nsoma za Quran kyebayita imaala wetwali imaala togaba besmillah besme bismillahi laamu eriko sukun ya shadda tulina okusoma ne laamu eyo ya sukun eri mu hurufu eza bayini bismillahi ha eriko kasra oga bismillahi rrahmanir rahim mimu yaffe tetugyerabira katono bismillahi rrahmanir rahim ensobe ezikolera nnyo mu basmala tahkiki lkasra okutuukiriza obulungi kasra abantu bagituukiriza erina kubeera b si b then aya eyokubiri ku alfatiha etandika ne alif eyo abantu ga ol alha laamu ebaako sukun eri mu hurufu era kyebayita bayiniya nga olaba emimu eddoboozi eryo kwatamu katono abantu ga alhamdu abantu ga alhamdulillah laisa alhamdulillah alhamdu mim ndozamuja mim yaffe kwata mu katono gosoma mim kyebayita bayiniya wuna mu katono alhamdu si alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin noni esembayo wuna mu katono tuwangaza ate okutula alalamin la alamin alhamdulillahi rabbil alamin then eddako arra
arrahmanir rahim kasire tujira be nun arrahmanir rahim iddako aya maliki aw ensobe kolibwa kafu amatu bakisako sukuni baga maliki yaumiddin maliki yaumiddin maliki ki kaf kasra ki kaf kasra ki maliki maliki yaumiddin kasra fi ya mim si maliki yaume me si me mi maliki yaumiddin dali enatu abakutukolya mu ensobi mutalika space foso kusoma dali nazia maliki yaumiddin esidali dal nyukta ili shadid teina breathe teitao maliki yaumiddin then ayeddako hamza iliko kasra tujihakaka i toga eya iyaka neye iliko shadda yawantu iyaka na'budu iyaka kasonaga iyaka uchusiza makuru iyaka mulwala bisheza daw kitangala ate Allah yali ategeza cha iyaka gwe Allah gutusinza yajiseko shadda iyaka na'budu aine nyukta eva wakati wano tusikamu katono na iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ayeddako hamza iliko kasra i ha iliko sukun ihdi abantu bagamba ihidina sirata ha najisako kasra teliko kasra ihdina si nenuni eyo abantu abasinga bajigezaga ihdina no teri muwala nyukuta eyitibwa no ebeera na nyukuta ntono na ihdina na si no lwacho abasinga bajigeza olwa saadi eneddako saadi nyukuta nene go musomo tubadde kwano okwawula wakati w'ennyukuta entono n'ennene na so si no so ihdina sirata nensobe endala ekolebwa ku saadi abantu basaako dhamma ihdina sirata ya salam ihdina sirata almustaqim n'omutwe ng'onyinyala okunenya hada khata saadi eriko kasra sad kasra si su ihdina sirata almustaqim obuzibu obuvamanyiwo kokujja ennyukuta weetava swadi kasita ogijja ku mwana ogisongoza ogenda giwa empeereza etali yaayo ihdina sirata hada khata ebeera nsobe saadi eva ku lulimi luno ne wakati w'amannyo go aga wansi n'aga waggulu si tosongoza mwotoga swi sa su as ihdina ihdina sirata ate ekintu ekyo tubeere nga tupracticinga tuleme kusomanga sirata ensobe eriko mu nnyo ne mu bawalimu ihdina sirata as-sirata ihdina sirata lam yafe eriko sukuni ihdina sirata almustaqim qim unamu katono towangaza nnyo ate tokutula mustaqim ihdina sirata almustaqim sirata tuga surata alladhina sirata alladhina an'amta towangaza nnyo bera idhar tojuwangaza tuga ate jikutula abantu ga an'amta balisaka emperezi an'amta alayhim صراط الذين أنعمت عليهم غيري كسرة غيري abantu basongoza omala go si go غيني eva wano waggulu wedde okoli غيري ya nyukuta ntono ghayril maghdubi abantu ga maghdubi ghayni bako sukun eddoboozi erisitulekinga mukatono maghdu badi eriko dhamma ghayril maghdubi alayhim twagambye eddoboozi weta tusa kumalayo aya eyimirira awo then oddeyo
غير المغضوب عليهم ولا الضالين atwagamba abantu bakolewo ensobi dhadi asoma dha wala dha okyusiza amakulu dhalla kitegeeza okubula ng'ogambye dhalla okusigala okay kale waliwo enjawulo dhadi twangaaza nnyo haraka ziba mukaaga abantu basusaamu wala eno Qur'ani basiramu si nnyimba Qur'ani erina amateeka gagifuga w'onaasoma Qur'ani nga weeyagala ojja kufuna obuzibu Qur'ani erina amateeka nti bwebeera bagita maddu lazim tugiwangaaza haraka mukaaga counts ziba mukaaga tosusaamu ate toyimpaya toga wala dhalin atoga wala dhalin la wala dhal laamu esembayo eriko shadda mu Luwarabu ennyukuta esembayoko shadda kyebayita mu Luzungu ti double letters fe kitukola Muwarabu agiwandiika nakuteerako ka double yako kitegeeza ziri ennyukuta mmeka bbiri noyina ozisoma laamu esooka eriko sukuuni endala eriko kasira ulya wala dhal ye laamu esooka then lin naye kikola speed sigambye osomebwa otyo ng'osaaza abantu wala dhalin laisa hakadha njagadde kukikuwa kitegeere wala dhalin ensobe ekolebwa wala dhalin esomye laamu emu wala dhalin wala dhalin badwa ye suratu al-Fatiha kanjiremu zisome speed tumalize أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما أقدم هسمعك بدم بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعم بارك الله فيك again tusongoza mwe الرحمن الرحيم بارك الله فيكم مالك يوم الدين مالك كي كافر كو كسر مالك تدون فينا هكذا مالك يوم الدين مالك يوم الدين أحسنتم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيكم بارك الله فيكم سبع الله سبحانه وتعالى لنابيرنغ اتويجيزا اتوي perfection سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين chacha nyongerezako nti Qur'ani eno giraba fena so gisoma singa ogiwa obudde n'obeera nga opracticing ennyukuta ezo ng'osaba ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kugikwanguyiza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyize ekitabo kye
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.